Olutalo lutandise Abe Luwero ate bo olutalo balusimbulidde ddala bagambye bo tebagenda kukkiriza balaalo kwezinga mu kitundu kyabwe era nga mukwano gwange muganda wange nyongera okujjukiza nti bannaluweero ebintu babigaanidde ddala era bwe batyo bagambye tetugenda kukkiriza wano busajja bwa Mwami Museveni awamu n'akabinja ke kujja tweziikirizaako ku ttaka lyaffe butugobewo mu magezi munnange mwebale kulabuka kubanga bw'atyo Museveni bw'ayiwa abantu mu bitundu ne babba ettaka ly'abantu ne batugumya abantu ku kyalo abalaalo bano baba bajja mu bitundu eby'e Northern Uganda tetumanyi lwaki ate bazze ne bayiibwa mu bitundu eby'e Luwero bibuuzo tubadde tubyebuuza lwaki Mwami Museveni akutte abalaalo n'abateeka e Luwero baganda bange mbabuulire wetulaga wazibu ffenna tulina kuyimukiramu ffenna tulina kulwanira wamu tetukkiriza balaalo kujja twesibako tetukkiriza balaalo kujja tumanyiira tuyimuke wamu tutereeze eggwanga lyaffe lino eggwanga lyaffe lino eggwanga teriba nkulu ya Mwami Museveni awamu n'akabinja ke Museveni bino abikoze ebbanga lyonna ng'aleeta abalaalo be wabateeka mu bitundu webeefuga ettaka ly'abantu bwe bati Museveni bwe buno bukodyo bwe bye bino ebikola bya Mwami Museveni takyusa taktiiki bwe byayakola luli era byali mukola n'ekyongero bajjukiza nti tusimbudde ku luno tetugenda kukkiriza mulaalo twefubbazako ku luno tetugenda kukkiriza mulaalo banange w'omulabirako goba tulina ogoba abalaalo baganda baffe Abe Luwero baganda bange buli wolaba omulaalo fubutulwa mulaalo tokkiriza mulaalo omulaalo w'omusenza gwe muganda wange oweruweru mwe abaalwana mwe bwe tutunuulidde mwe tumanyi nti mulina bbidi buli bwolaba omulaalo mufubutule ng'obudde bukyali muganda wange tokkiriza mulaalo twesigalizaako abalaalo baavudde gye baavudde ne bajja ne beesinga mu bitundu eby'e Luwero ne chairman yakwatiddwa n'awambi we w'ekyalo Kiramba mbu olwavudde mu Northern Uganda Mwami Museveni n'abagamba mukwate ettaka mukwate wano mujje wano naye Northern Uganda balwanye nnyo okwegobako abalaalo ne Chief Justice yabiyingiramu omukulu ow'eno ddolo simanyi lwaki wano Katikkiro Charles Peter Mayiga mukyesirise ng'abalaalo baatuzinzeeko dda wano e Uganda ng'era Mwami Museveni yakulembeddemu okulaba ng'abalaalo bajja ne batwesibako mwemusirise bantu bagenda mu maaso bagenda kutandika bagoba abantu ku mataka gaabwe bagenda mu maaso n'okufuufubbaza abantu babuleko owaffe we tutuula tunaddukirawo baganda bange banange buli w'oli lwana muganda wange buli w'oli nnyongera okujjukiza lwana Museveni kyaliko tukimanyi Museveni kyabula tukimanyi era byayagala okukola tubimanyi talowooza nti nno byali mu kwagala okukola tetubimanyi tubitegeera bulungi nnyongera obajjukiza n'obategeeza nti mwami tebuhabulwa tolina kyotugamba abalaalo bajja kuddayo gye baavudde Museveni oba oyagala oba toyagala abalaalo bo baakugenda mu mbeera yonna ffe twongera okujjukiza ojja bajjayo gye wabazze tetuwatayagala kumanya tetuwagala na kumanya wadde n'okuwulira ensonga ekwatagana ku mulaalo mu bitundu eby'e Luwero mwebale nnyo bannaluwero abayimukiddemu onoosoolidda gwe twagala okulaba buli kitundu ng'abantu bwe mulaba abantu be mutamanyi babazze babatandise basenzasenza babagobye ku ttaka lya bannange mufubutule tetwesembereza lunnabe bannange tetwesembereza buzibu kubanga bannange wano bajjajjaffe babalimba bwe batyo ne babalimba mbu oyo munnayuganda oyo agenda kutumalako ennaku yafuuka kizibu so eyali alomedde ku musota ne bwalaba ku gundi agidduka tudduka olunnabe lw'abalaalo ng'obudde bukyali baganda bange bannayuganda temutuula baganda bange temutuula mu kintu kino muyimuke tulwane kaseera ke tulina chance gye tulina tugirwanyise ng'eggwanga fubutula omulaalo buli w'omulabye muganda wange tobikkirira mulaalo tokkirizibwa kubikkirira omulaalo mugobe omulaalo mweggyeko nga bukyali oyo sitaani teyeesemberezeka sitaani tewali yayinza kugamba nti kaneesembereze sitaani no so chance gye tulina tugikozese bulungi tulabe nga tutereeza eggwanga lyaffe ate nga tusuubira tujja ditereeza oba Museveni ayagala oba tayagala omulala alina okuva wano mu mbeera yonna baganda bange Luwero abali mu Western bafuba okulaba nti bayingira wano ne bakugula abamu babagoba bugobi abamu ne bakumekenga sure nti oli mwavu ne bakugula
ne bakugula nga bakufudde nti oli mwavu ne bakugula. So kati ne side eno emukono side eno abalaalo abo abajjanga abalaalo mbamanyi gye bagwa. Abalaalo batandise kuyingira okuva mu Akyoli gye babagobye gye bapuliteninga nti babagoba naye nga bali ku kakodyo kakubazza wano mu Buganda. So ab'ebbajjo bw'oba oyina ekitundu kyo mu Buganda wano nga kyetoolodde kiriko ensiko wakirekamu kirimu tekiriko gundi yonna tekiriko kigenda mu maaso yonna bagenda kutwala ettaka lyo. Efuba okulaba nti gwe muganda wange nti tebatwala tuyina bwe tugenda wano mu maaso tubadde tugenda tukola bino tuyiseeyiseemu then tutuuke ne ku kinyusi kiri ekirala. Bino byonna kinyusi naye nkugambye gwe bw'oba n'ettaka lyo jjajjaawo taatawo ng'ayina ettaka bino bye tugamba nti tuvunza tufiisa funa ebintu byonna bye muteekako mukwate ettaka eryo funa akayumba ka ruumu 2 kateeke mu ttaka eryo kateekewo akayumba ka ruumu 2 oba ruumu emu kateekewo funayo ne side eri bwe liba ddene abantu abamu muyina amataka nga mubala ettaka ly'abaana bo na wano wendi weeriri waliwo wano ettaka erinninaanye wano naye ye kyeyakola yateekawo akayumba naye tekuliiko gundi n'emu naye limaze naye wa westana naye limaze yaligula 9 up to now tekugendangako kintu na kimu naye ye kyeyakola yateekawo akayumba ka ruumu emu n'akateekawo awo n'ateekamu omupakasi. Naawe funayo omuntu ettaka bwe liba ly'abaana bo bagenda kulitwala teekamu kasikwota kagundi ako oteekemu waakiri omupakasi yabaalima nga yalima emmere eyo abeerenga waamu yagenda okutaasa otherwise ettaka bagenda dditwala. Okay, mutuuse maapu kabwejumbira nabagamba mutuule mbyogere ebigenda okubalema okwogera nze mbyogere. Roni nayagadde ampiningireko gundi wano naye simanyi lwaki tannapiningako gundi eyo linki ya YouTube agibapiningire wano kubanga sirina bwe mbipininga wano sirina bwe mbipininga opininzeko gundi gipininge sigiraba wano wansi eya YouTube. So bwe tuli kakati ndowooza otegeeza abapakasi abasinga kanano ndowooza badde otegeeza kabano waliwo abapakasi bojja okufunaafuna muntu wosi buli muntu mwe mwakikutwala bubi. Waliwo baganda baffe nga waawano wo mu sentu wa munno waawano munnayuganda sigambye nga mukyoli mukiga mu Nyankole mu Tooro mu gundi bwe bali nga sibeeri osobola okuddira abana abantu bajjajjaffe bakola ensobi ne baleeta abantu bali ekyo kyo tetujja kibanenyeza bo babeere nakyo. Naye kugamba oyinayo n'abeewammwe ku kyalo nga wagula ekintu naye nga bwe bali talina kyakukola naye ng'osobola omuleeta n'ogaana. Abannayuganda tuli batiitiizi fe abamu tuvuddeyo twogere ebyo bigenda tukubya mikko naye ffe nze nabagamba bwenfanga nga munziika bwenfanga mu era mbusiro era kitundu ekyo kya Busiro East munzika ngaawe Naluvule ew'omugenzi Kisitu Dr. Benedict Kisitu Naluvule awo nze bwe munziikanga temutawaananga kugenda ate Buwama bebuwama muyinza okugamba nti ate lwaki temundeese wano essango n'essango banziikawo musobola okuntwala essango naye nze bwe nfiira mu biseera bino nga bansunye mu biseera bino munziika wano kumpi oluva Nansana awo ng'okkirira bwoti oluva Nansana bwoti bwoti awo ku Yesu amala oluva ku Yesu amala n'okkirira bwoti Naluvule oba bwakatandika akatunuma awo petrol station esooka awo kukuba awo wennyini bwe banziika. So temutawaana nnyo tebanziika muki tebanziika mulimbo awo ew'omugenzi Benedict Kisitu Doctor yalemwa okulipuleesingibwa mu Uganda yonna eyakola eby'ettendo nakati yatuuka kufa nga yawummuzibwa naye nga bajja ne bamunona ku mmotoka ne bamuteekayo ng'awakiri agende emulago abayambe kino bakikola batya awo we banziika. So ebiseera ebisinga nze ngenda n'enjogera ennyo wano ne muŋŋamba mbu simanya maapu lwaki olama I don't know. Fayita ng'oboggola ate ne mpulira ebisaatuuka. Fayita WhatsApp man. Fayita. Tulina okwebeerera mu so embeera bwetyo weri linki
linki loni agitaddeyo abali ku Facebook nga mwagala okulabirako ku YouTube kwata bukwasi mu linki eyo ate osobola n'ogikwatamu awo n'oginsharingira n'ogiweereza eyo. So bino byenjogera ebimu bigenda kubuusa abamu ate abamu biyinza bayisa obubi so bayinza okutunoga naye bwe babanga bannoze munziikanga wali kumpi munzika n'ow'ebigere ava e Kampala najja nanziika bwe banzita wano kibugamba nkisazeeko munziika awo Naluvule ewa jjajjange. So tugende mu maaso network mpa ku network nterako YouTube nyamba otereko YouTube awo ndabe YouTube oba yeri etya nsobola okugenda mu maaso baganda bange aba YouTube nabo nga bafuna kubanga wano kyenda bawano ndaba Facebook njagala n'aba YouTube mbe nga mbalaba. Okay tugenze ku bino ebikubya emiggo ngenza okubyogera bino bikubya nga atenderedde okubinkuba zino zonna empapula za kwogera kwe muli naye nga bannaye bw'oba oyina omulimu bw'oba oyina cameras z'okuteerayo oyagala kuteerayo CCTV camera mu makaago mu bizinensi yo munyambe mubimpe mbibateereyo. Tulina kampani eri ddala nga nze kennyini nze kamwa koogera nze CEO waayo tukuteerayo CCTV camera mu kizimbe kyo tukuteera CCTV mu kizimbe kyo ate ekyenjawulo kye tukola nti kamera zaffe bwe tumala oziteekayo ate tuziyunga ne ku ssimu yo gy'oli yonna n'oziraba gy'oli yonna n'oba nga olaba ewakaawo nga wano ebiri wano n'oba nga osobola okuba nteera eddoboozi lidde wansi ddala mbadde njagala ku gundi mbadde njagala eddoboozi lidde wansi then ompe comment nga nzirabako. Kamera ezo tuziyunga ne ku ssimu yo oliwo ekijjabijjo naye nga wagenda London wagenda mu America wagenda Canada wagenda Dubai wagenda Canada Turkey wagenda ludda byonna nga gye wagenda ffe tuddira amakaago oba bizinensi yo ne tugiyunga ku ssimu yo n'obiraba ewaka. Kamera zaffe ziraba kaladi ekiro ne ziraba black and ziraga kaladi emisana kaladi ekiro. Tuteekayo kamera za kalavu ate ne tuteerayo ekifaananyi kye okuviira ddala ku 4K. So embeera bwetyo bweri. So abagundi lighting eri wansi so compare light yammwe eno y'abakadde y'abavubuka so compare light bulungi nnyo empa light. Kamera ezo otukubira ku ssimu yaffe ne tukugamba enamba yaffe eri 0772653186 mutuwe sente mutuwe emirimu twasabanga nga mutuvuma nti mugende mukole egyo mirimu mutuwe emirimu 0772653186 tombuuza mu comment nti sente okukolera ku miliyoni 2 omulala ne mukolera ku 1.8 network wano nge edropinzeemukko network ya gundi edropinzeemukko wano katono. So naye ndowooza mukwenko simanyi lwaki network ezo muziggyeko gundi ezo muziggyeko kasita nzirabye nti kweri mutegedde gundi ezo muzisayininge out zonna ezo ezammwe muziggyeko kubanga network wano ensumbuwa. So abayina emmotoka n'abayina pikipiki tulina tracking device network yo bagikwatamu naye tujja kugenderawo. Abayina pikipiki n'abayina emmotoka tuteekamu ku tracking device. Totawaana mmotoka yo baagibbye totawaana pikipiki yo baagibbye tunula butunuzi ku ssimu olabe emmotoka yo gyeri okitegedde. So mutuwe emirimu enamba yaffe 7726533186 tubone okusabiriza nammwe tubone okusabiriza mutuwe emirimu era bwetumaliriza ate naffe abaana baffe babeereko bulungi nabo basome balibeera bulungi mu Uganda empya. Tugenze ku kyatuleese wadde era nga era obwedda tuli ku byatuleese kanywe okutuzzi naye nga bwe mutegendereza bannayuganda mugenda kufuuka mmomboze mu nsi yammwe. Kati kambabuulire ate kigenda obbafuulira ddala emmomboze mu nsi yammwe kyekino
kigenda bafuula emmomboze mu nsi yammwe kiikino bataata bamaama mbaagala nnyo mwenna abasheyalinze abali ku Facebook n'abali ku YouTube. Kano ke kakodyo akagenda okusiranya Munnayuganda okutuuka olunaku weegaane ne Uganda. Ogenda kwegaana Uganda otuuka odduko n'omwana wo naye ng'omudduka ng'oli mu Uganda. Oba tuli ffenna abasajja baakoze akakodyo kaakano. Ennaku ezo mwalabye MK ng'atudde, abantu baabamutembeeta nga batudde, MK temwamulabyeko. Ne beeyubula okuva mu MK ne badda nakyogerako ko wali naye ne simalaayo kati olwo mbateerako kubanga lisaaki amala namufunye. Ne bava mu MK mbu ne beeyubula ne badda mu ekyo ekibiina ekyo ekirala mu kintu ekyo ekirala simanya liigi bikoze bitya. Abasinga nno temwakifaako, ebintu byabwe temubifaako, naye ffe ng'abamawulire tubifaako era osobola okunsanga nga mbiraba. Bwe mbigwako nga nina bwe mbirabira ku screen mbiraba ne mmanya ani ali eno. Okay, so bwe mugamba nti ebyo sibiraba, ate tubiwa makulu nze mbiraba ne mbiraba. Ekintu ekyo ekyatongozeddwa akakodyo kaakyo kali bwe kati. Wano we wali okulya n'okukomba essowaani we tugenda okusiraanira mu Uganda bwe tunaaba nga tukyali bawumbatuutu. Ne bwe tunaaba tuwulidde eddoboozi lino lye ngenda okukugamba essaawa zino, ebintu bino bye ndi mu kukugamba essaawa zino, nga tusobodde okuzibuka amaaso essaawa zino, twandibuuka mu kantu kano. Twandibuuka mu kantu kano singa bye ngenda okubagamba omuntu agamba tebinkwatako ng'agamba binkwatako. Tulinamu nabo ebirina amakulu tetubiwa makulu. Abo nabo twabagwamu nti ebitalina makulu nabo waliwo ebirina amakulu ne mutabiwa makulu. Kakati mu bino mubiwa amakulu, oba oyagala oba toyagala biwa amakulu, oba obyagala oba tobyagala biwa amakulu. Abasajja bano bwe beekuŋŋaanyizza ne beeyubula okuva mbu mu MK ne bakola ekintu ekirala ekyo kye bayise liigi bikoze bitya. Abamu mwakivumye n'okivuma mbu simanya liigi ya mupiira. Abamu mwakirekedde awo ne bugiyita liigi, kale tugiyite liigi ya mupiira. Naye liigi ya mupiira ng'egenda kusambira wa? Ababaka ba paalamenti aba NRM abasinga bwe baba nga ababaka ba paalamenti bali 320, ababaka 2 babaddeyo. Naye akakodyo akabaddewo akaasoose okay dear Kweni Kanskiski, thank you. ngenda kwogera naawe saawa 3 n'eddakiika 45 nja kuba mmaliriza. So at around saawa 3 n'eddakiika 5 we shall talk. Thank you very much Gweni my dear. Abasajja out of 320, I'm not so sure enamba yaba MP naye ndowooza eri 320. Ne mu 320 abo ababaka 200 babaddeyo mu kutongoza liigi ya MK. Ng'okwogasseeko n'abaffe ababiri ababaddeyo bagundi bakagabo nono omulala yani era yatuvamo Ow'enjeru. Kyagulanyi nuupu ogamba otya? Ababaka abo 220 bwe bazze bataddewo olugoye olwabaddeko Jeno Muhoozi. Jeno Muhoozi yabadde tasobola kubeerawo olw'ensonga mu mateeka
mu kifo kyalimu ng'ekyamagye mu magye mu kifo kyalimu ekyawane esoose neevaako neddako akakodyo konna konna asobola ebintu bino lwaki netiwaaka evaako netiwaaka aba YouTube muyinza okuba nga kwe muli naye aba Facebook mbalabye nga abali connectinga wano munyambe ebeereko munyambe temukwata mu vidiyo eno era kanjikole mu speed ereme kuvaako kubanga olwayi weekend simanyi lwaki weekend bagikwatamu nnyo Saalongo Muwawu Muhoozi General Muhoozi lwaki ntaddeko ekya General Muhoozi mutabani wa Museveni gwe bayita Muhoozi bateekawo ebifaananyi bye naye mwamulaba mu ntebe mukyo toyina bw'osobola kugamba Muhoozi omuwawaabire mu kkooti nti yaddidde omujaasi n'ayingira mu magye omujaasi yayingidde politics ye baakoze ekintu kyabwe ekiraga nti bo bawagizi ne bamuleka ebbali era temwamulabye abamu mwebuuza gy'ali abamu baatugambye mulwadde ayinza okuba nga mulwadde naye nga n'obwe yali badde omulwadde gw'ogamba lwaki tebaamulinze n'awona baabadde bapapaki gw'ogamba lwaki tebaamulinze n'awona lwaki baapapye nga mulwadde ne bajja ne batongoza ekisinde ky'ekirala mu kimwayise ekisinde naye bw'onookinoonyerezaako kiyinza okuba political party yabadde tasobola kubeera mabega waakyo ng'atuddewo nga bakitongoza mu magye amateeka g'amagye gamuvunaana nawe ne bw'ovaayo n'omuloopa okubeera ng'akyali serving officer ate n'aba ng'akola ki n'aba ng'ayingidde politics ekintu ekyo kye mwalabye agasajja gali mu network naye temufaayo tugattegatte bwe gusumbwa ng'odduka ku YouTube bw'otumbwa ng'odduka ku YouTube naye katugattegatte tulabe bwe tuyinza okukikola njiraba wano ng'ekutte abasajja bwe bamaze ababaka nga 2 nga bamaze okujja okusayidinga n'ekyo ekintu naye nga ba NRM muwulirize vidiyo eno nga ba NRM bonna bazze ne batuula ewa mutabani wa NRM kati mugenda kubasomesa politics mulabika bulijjo temumanyi politics muve kuba n'abasoma politics kati mapu kabwejumbira ngenda kukusomesa ngenda kubasomesa tuula nze saasoma politics saasoma political science wabula mu experience gyefunidde wano mu nsi ya Museveni emyaka 4 gyatufuze nsobola okukukolera political science ataliiko bbaluwa n'enjeewa analysis yange entono nga ngasseeko n'endala ey'abalala ba MP ba Museveni ebitundu 75 ku 100 byazze okutongoza ekintu kya mutabani wa Museveni gwe bayita Muhoozi kye bayise liigi simanya pipi simanya bayina we baakiyise sala nakiteeka mu mutwe ne bwe mba nkimanyi sagala kyogera kimala naye ekyo kye baatudde kati mukyo mukimanye nti waabaddewo MK ye people power ne bakola kino kye kiyinza okufuuka nuupu mbagereza bugereza tekigenda kufuuka nuupu nti nuupu eveewo no Gweni ba mukwano nkitegedde Kaskiski my dear yes I'm going to talk to you after this live my number will be on then you will call me then twogeremu abasajja baddidde abave wa Museveni nga Museveni tasobola nabbakuba ku mukono mwene mugamba nti abantu abamu tebakyakiriziganya na Museveni bakkiriziganya na Muhoozi kati awo ngendo babuusiza abamu Museveni agenda simanya Muhoozi agenda kujja kwesimba na kitaawe tebakulya ebinusu diiru yiino abasajja oluvannyuma lw'okumanya nti amaanyi gali wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mutumiddeko pulezidenti wange taata w'abanaku oli otya maama ali atya babbi oli otya mukwano mami abaana bali batya baganda baffe ne bakodo nze no side eyo ndi
ndi mukoddomi bampa buwi mukyala afumba bwe bakimanya bwe bakitegedde bwe bagenze bakitegeera nti ebya Bobi Wine president Kyagulanyi Ssentamu yabayita mu nkwawa tebamanya nti Museveni yali tasobola kugula political parties singa yategeera Honorable Kyagulanyi Ssentamu ebiseera ebyo kati president senga bagategeera Museveni yali tasobola kukola wakebulabula network akomawo eneterera switching kweno kanji switching ko kweyo tulaba oba tetusumbuwe bweneba eganye then tuddeyo kweri nswitchinzeko ku network endala katulabe kubanga bagiri bubi network bagiri bubi nswitchinze ku ndala kandaba oba switchinga ejje nswitchinze ku ndala ndawe oba eneterera network kiki network nswitchinze network endala mumbulye kati oba network eno kwe kubanga sagala kuvaako nategese network nga bbiri musoke mumbulire network eno oba yo enetuyamba nebeerako mumbulire kansoke mbenga apozinga mugwe ali ku YouTube soko mbulire wano mpaku kugundi wano n'abayungo Oliver ngambye nti network tebali bulungi soko mbulire wano mpayo comment wano obeteredde wano tusabule tugende wane wantu wakulu nnyo wakiri mbyogere gwe tulanze mbyogere gwe tulambyogere ne erabiketeredde wano kakati abasooka abagamba mu okay Jennifer nalwe thank you abagamba Museveni nti agenda kujja ne Muhoozi mutabani we nti era abantu bano tebakwatagana nti waliwo abamu abawagira Museveni abalala bawagira Muhoozi ako kabadi Aisha Sonko oli otya mukwano ako kabadi akabadi kali luddawa keko okulowoozesa gwe munnayuganda asigala eno mu kiyumba nga maapu muganda wange Kadama ne Sekadama abali mu kiyumba eyo Mbuwarabu abali eyo mu kyeyo esaidi yonna gye bali n'abali mu Uganda bonna ekigenda okubalowoozesa okubagamba nti baganda baffe ekintu bali Museveni balina obuzibu mu nyumba yaabwe Museveni ali kabwana ngona mutabani we ne mutabani wa mugamba taata otufuze bubi kali kazannyo kali katya kati wano wenjagala otuulire ojjeye kalamu tuulo ojjeye kalamu onywene kutuzi bw'oba osobola bw'oba tobuukire wano sigalayo bw'oba onoobuukirayo bw'oba onoobuuka tubeeko kye tukola abasajja bategese bwe bati bategese singa tugenda mu kalulu ka 226 network mungambye eri okay Steven Magala bategesa akalulu aka 226 singa tukatuukamu nga tetumugjeeko kino kye mwalabyenga force gye bawandiisizza eyo ne bw'ogendayo mu register of companies bw'onoogenda gwe gisaakingeko it's already registered tosobola kugenda n'ogisanga it is already registered ekyo ekintu kya Muhoozi kye baakoze it is already registered era kyekimu ekigenda okubeera ekibiina kye bagenda okugiramu ba MP ba Museveni abasinga ebitundu 75 ku 100 oba 80 ku 100 bagenda kujira ku kaadi
y'ekibiina ekigenda okuba ekya Muhoozi. You get me? Ekibiina kya Muhoozi ekyo kye bali mu kutandika okutembeeta oba kino kye walabyeko ekibiina kya Muhoozi ekigenda okubaako. Muhoozi nkugambe tagenda kwesimba ku bwa president 2026 oba ompulira mujagama nedda tagenda kwesimbawo according ku bye nagasse okujjako nga banaakigwambu gwe ne bamuleeta naye kino kyendi mu bagamba bwe kigenda okubeera. Museveni gundi Muhoozi tagenda kwesimbawo wabula agenda kubanga already aligestalinze ekibiina kye eky'ebyobufuzi. Ekibiina kye eky'ebyobufuzi kigenda kujja ababaka beesimbewo wansi w'ekibiina ekyo. Era ababaka abo bagenda kuyitamu nga bali supported by government, bali sponsored by government, bagenda kulondebwa bayitemu. Wabula nga n'aba movement era nga nabo balondebwa be bamune nga bava ewantu wamu. Bano balondebwe nga ba Muhoozi ab'ekibiina kya Muhoozi nabo nga ba NRM naye nga bakyuse nga bw'olaba aba DP buloko bwe baavaayo ne badde eno naye ng'ate sayidi era obawulira abamu bakyakukuta eri. Kati na kino kye nkugamba ate kino kyo kirala nnyo kubanga kiri mu gavumenti yo yennyini. Gavumenti eno eddidde n'eyawulamu abantu naye abangi be bali ku sayidi yaani ya Muhoozi. Muhoozi agenda kufuna ababaka abagenda okugenda mu parliament singa tugenda mu 2026 ababaka abasukka mu 108. Abo ababaka bagenda kujja bayingire parliament tugeze nti bayingidde 202 ababaka bayingire 202. Ne Museveni afube nnyo okulaba ng'anyigiriza era batutooleko ababaka bonna baddire nabo balonde ababaka abalala nga 100. Abo baba bafuuse ababaka nga 305. Mugenda kutuuka ekiseera nga National Unity Platform tuyinamu baganda bafe abagamba tetudda mu kalulu be bangi. Bwe banaagamba nti tetujja kudda mu kalulu tetugenda kulonda bagenda kugenda abantu bali baba bafunye enkizo okuwanika ennamba yaabwe kubanga ffe force ekolaki eronda bagitunyiisa tuba tetukyayagala. Kati bonga kye banoonya nti by then nti bwe tuba tuleese president waffe Kyagulanyi ne tumulondesa ekitono kugeza nga tumutuusizaayo nze kyesikkanya nakyo kutuusa Museveni eyo. Bwe tuba tumuleese n'afuna ennamba y'ababaka batono n'afuna ababaka 3 oba 2 nga ffe tumulemesezza era okuyingira entebe nga era tetumulonze kubanga tuba tulonze batono. Tuba tetulonze president kubanga tuddidde abantu bali aba NRM basinga otukuba ne bateekayo bi propaganda ne bitambula mu gundi ffe twakoowa okulonda. Kati bo bali bayimusa abantu baabwe mujje mulonde sayidi ya Muhoozi. Bwe balonda sayidi ya Muhoozi egenda kufuna abantu ne Museveni afuna abantu babeere mu parliament nga Museveni alina ababaka abawerako ne Muhoozi ng'alina ababaka abawerako. Muhoozi agenda Abe Luwero tweyanzizza mwebale kuyimukiramu kulwanisa busajja buno obadde bubazinzeeko. Baganda bange nno enebeera ekizampo. Mwami Museveni n'akabinja ke bagenze mu maaso n'okusenza abantu be tutamanyi wadde bava, abantu abajja okusenga nga tumanyi bavudde abayiika mu bitundu ebyenjawulo bo bannaluweero babafubutudde misana. Nyongero baddukiza nti abantu bakooye, abantu bintu babitegedde, abantu bazibusa amaaso, abantu kakati baagala kigambo kimu change, abantu baagala kigambo kimu kyusa ggwanga lyabwe. Museveni n'akabinja ke temugenda ku abantu nga babagobye Northern Uganda mujje mbayo wano e Luweero mubavunvubike mubesigaze babeere nga batawaanya abantu. Bannayuganda bagambye tebagenda kikkiriza era kino kyolaba Luweero kyekyo. Bannaluweero basituse, bannaluweero babiganye ate bannaluweero tubamanyi nga abasajja abakambwe. Mwebale kuyimukiramu enebeera example. Bwabali mu Northern Uganda nga babafubutuddeyo b'emize gyabwe okwagala ofunza abantu ku ttaka lyabwe, kakati wano ffe baani abagenda mu maaso n'okubakulembeza naffe tubagube tubagambe nedda ekimala badde gye bavudde.
baganda bange mikwano gyange ndowooza embeera mugirabye. Museveni abadde erina ddiiru gy'abala naye ddiiru eyiise, asanze bannaluweero balaba, asanze era bannaluweero batunula. Mwebale nnyo baganda baffe ab'eluweero, tusiimye nnyo, tusiimire ddala, ate tusaba tutambule bwe tuti tutereeze eggwanga lino. Naye buli we tunaasirika Museveni ye n'akola by'ayagala, n'akola by'awulira ebimusanyusa. Ffe nga tuli awo tuletuddeko, tuli awo tusirise busirisi, tetulina bye tugenda kufuniramu. So tuyimuke, tuyimuse amaloboozi gaffe, tutereeze eggwanga na byonna ebyasoba. Tweyanza nnyo bannaluweero, mutulaze example ate nga mukyali example ebbanga lyonna. Tusimbudde ffe